nze nga omukwanaganya w'ekisinde kya Democratic Alliance tenti ennene egatta bannabyabufuzi abava mu bibiina ebyenjawulo okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekitibwa Democratic Front. Mbanjulidde abasajja n'abakazi eŋŋwaŋŋuli ababadde mu ffumbiro otufumbira ekijjulo kino ekitaliimu yadde akawo konna akakukikujjako, era mbategeezezza ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa kiri wansi w'omukago gwaffe gwe twabanjulira ogwa Democratic Alliance. Era njagala kwebaza ba principal ba Alliance ababanjuliddwa abaaniriza omwana ono mu mutima omulungi era abeetegefu omulambika mu kyokkola. Era mbategeeza nti mu bbanga erijja abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso. Kuba tekigenda kutambula nga kibiina ky'abanyi b'amalwa, kirina okuba n'obukulembeze obulambulukufu. Batukolere program ofuuka otya memba, batukolere program ovuganya otya nga oli wansi w'ekibiina kino, okola otya egy'oli okumanya bw'otuuka eri abakulembeze baakyo. Abakulu abo tujja bawa omuzindaalo mu bbanga erijja, mu nnaku ezijja batwanjulire enteekateeka ey'okulonda obukulembeze. Twali muntu kujjayo kwesoowolayo n'agamba nze nsinga obuwanvu, nze mukulembeze. Nedda, bajja kuba obukulembeze obwo bujje wansi wa Alliance. Tukwatagane, tulambike bannayuganda kitukkiririzaamu era kitugamba bulijjo tekyabutaliimu nsa, kyakwebuziwaza, twabagala enkyukakyuka, buli omu okutambula ng'atambula yekka ng'agenda akuuna okuba bye twakoledde ne bitakola. N'olwekyo Democratic Alliance tubaaniriza nze nga coordinator ne bannange okuwona okufita obutafiira musanya ne muzaalibwa. Mukimanyi mu Uganda nti ekibiina okutondebwa Uganda ne kyetengerera lutalo. Mubakubire ngalo abakoze omulimu ogwo si gwa kusaala. Bw'oba olowooza nti kyangu genda ogezeeko. Mbalambise bulungi abanyumiddwa bino ababyagadde akabonero ka DF gwe muti ogwo ogulina enduli seddugga ogwo, ndowooza kulaga nti tewali embuyaga enaakola ki, ate nga kirina amatabi agamala okusobola okuakomodatinga abantu bonna. Akabonero ekokozesebwa abo abaagala okubeera bammemba ba DF era balyesimba wansi wa DF. Omala ogwo kye bayita batya mu lwebuddu n'ebibiina ebirala tugikkiririzaamu, tugyogerako bwogezi nga mukolo. Yensonga lwaki wansi wa DA n'omwana azaalibwa tugamba mwana wa DA. N'olwekyo bw'oba okkiriza okugamba nti ozaalibwa mu luggya muno, ne tugamba mu luggya muno tuli basezi, mu luggya muno tukola bwe tuti, kyokola okukkiriza nti oli mwana wa DA oba okkiriza enkola ekkiriza okukolera awamu era ekkiririza mu kugatta abo abalinawo olugendo lwe batambula olw'obumu. Twatambula ne tusinkana ebibiina ebyenjawulo ng'ekigendererwa kuteekawo mpuliziganya. Empuliziganya tetegeeza nti tukkaanya ku buli kintu. Empuliziganya ng'etegeeza nti tubeeko bye tukkaanyaako tukole kubanga bitugatta. N'olunaku lwe tunaazuukuka nga buli kintu tukikkaanyaako tujja kuba tufuuse bagwagwa. Temusobola kubeera nga buli kintu mukikkaanyaako. N'oli bye bagamba nti bino byo bikulu, ebyo ne mubikkaanyaako ne mubikola. N'olwekyo ekyo tukiriko ekisobola kivaako, omutima guno tujja gutwala mu maaso. Era njagala kutegeeza bannaffe bonna abali ebibiina ebyenjawulo enzigi zaffe n'amadirisa n'obumooli biggule okuwuliriza. Era njagala kusaba abali mu bibiina ebyenjawulo abeewulira essajja bakifuba kiwunya musaayi okukkakkanya embeera
ekkakkanya etyobola enyooma abo abalina bye bayimiridde naye tuteekawo enkola ewaŋŋana ekitiibwa okutegeera nti twali agenda kutondayo Uganda ye era tugenda kwagirwa baana bo nabazzukulu bo naba mu nnyumba yo. Ensonga ya Mwami Museveni ne mukyala we ne kabiite we ekyo kituufu nakyo gye baalaze mu kwetondera eggwanga n'okwetondera Obuganda. Nze nga Munnayuganda ng'omukulembeze ng'aliko omuweereza wa nnyinimu tujaniriza naye okwetonda ne mu ddiini gye nsoma bw'oba weetonda nekiwakola okyogera teweetonda. Bw'ogamba bugambi nti banaye munsonyiwe oyinza okuba nga weetonda tuyitako misinde ng'odduka mu motoka zo tufuumulira nfuufu nga kyeweetonda. Okuggyako ng'otubuulidde ki kyeweetonda. Okwetonda okubeera kw'amakwekansamu. Ekyokubiri, Mwami Museveni oyinza okuba nga atuteekateeka yali mukwano gwe ennyo omugenzi Nyerere yeetondera abantu b'e Tanzania era bwe yamala okwetonda n'alekulira. Mwami Museveni nga wali muyizi wa jjeno wa Mwalimu Nyerere ekyo bw'akikolera Bannayuganda anaaba agenze mu byafaayo. Okwetonda ate ng'oteesese kalabba kuwanikako baana baffe tuba twebuuza ekigenderero waakyo. Oyagala tusumagire otuwanike kalabba nga situlaba? Okwetonda tukwaniriza nga kuliko n'ebikolwa. Okuba kwetonda olw'amateeka amabi, okuba kwetonda okuyuza obulere ssemateeka, kyetunaasiima kwe kuggyayo amateeka gonna. Mwami Museveni n'akulemberamu olugendo olw'okujjulula amateeka agaggyeeko Bannayuganda ekitiibwa kyabwe okubakkakkanya n'okubaleka nga bamulekwa mu birowoozo n'ebikolwa. Ekyo bw'aba n'abakyagala okukola tujja kubeera naye mu mugongo okujjula byonna byonna ebyakolebwa nga bityoboola eddembe ly'obuntu nga bimalawo ko Bannayuganda emirembe tubirindiridde. Akoze webale kukola atanaba kubeera mpozi nga ate okola wandibadde onoonyayo ekyokukola oba oli awo kigenda okuyamba okubeera ng'osurvivinga. Tukuwa mawulire bwe tukubira endongo ate mpozi n'ebintu ebirala ebijja okubeera nga bitambula bulungi. Nze Sula Ssenyonga mwana tukubeera nga ate nkukwatiriza ddala bulungi nnyo. Embeera ery'eti obulamu obusanze otya gye tulinyo. Tugamba tulina Facebook, tulina Instagram, tulina X, tulina ate mpozi ne Blue Sky okubeera nga ate omwana wattu tukikwasagana nnyo. Tamwa yansavinga wano ebyokulya ava kundeetera ka yogurt yajja kundeetera ka nkolenga nina vibe nkolenga sina buzibu na ka yogurt kandeetedde olunaku olwaleero sijja kakolera kalango lwakubanga sike nabadde mutumye ako sike nnyo. Anyway, tukubuzizaako nnyina gyesina okulira mbozi otuliza bannafe abali mu diaspora mwenna abali mu America abali mu Dubai UAE yonna then abale abali mu France Germany mwenna tubabuuzizaako nnyo amawulire mangi olunaku olwajjo katutandike ne Mathias Mpuga ono nga akiikirira Mukungwe mu Nnyendo ye former mpozi ate president wa vice president deputy president wa Buganda region mu NUP tegese mpozi ate akoze ekibiina Democratic Front nga ziyitiridde akoze ekibiina kita Democratic Front era ng'agamba kino kigenda kuyugumya Uganda yonna mu kulonda okujja okwa 2026 kigenda kuyugumya Mwami Museveni kimutwale lire ekikole enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Ekibiina kino nkirabyemu Mpuga yennyini, nkirabyemu Abedi Bwanika, nkirabyemu Lubega Mukaaku, Mabike, nga bwe bagamba nti be baatandika NUP, nti be bagitandika era be bagituusa awo eri NUP eri ku sayansi y'abasajja abo. Kati tusuubira ate Democratic Front okubeera nga ya tabu nga temanyi naye naalemu nga abaka inanga 3 mu parliament
ngeta andise sabavayo omanyi mubato nakwatamu ku makabe gatambula olaba taatawo nti afuga bubi era akuba nnyo maamawo omala kuwasaako nomanoga naye mutuufu taata enkuba gye yakuba mu maama yali ntono waliwo olugero lwe bagamba entamu ewulira muliro gusooka omukulu nga talina wadde akabiriiti kaakati kyetulinze waliwo abantu ebadde basuubira okubeera nga badde balina okubeera mu kutongoza kw'ekibiina kino the likes of omukyalo ono baagala tabaddeewo era talabiseeko nekitegeeza ki nti tali eno akyali eno kuba kati olwedde we tuli oba tomenya mateeka bw'ova mu kibiina ky'olimu n'odda mu kirala oba tomenya etteeka kasita obeera nga okulonda kubuzayo mwaka gumu oli waddembe okukyusa ekibiina n'odda mu kirala era mu palamenti tovaayo singa okikola nga omwaka ogugumu tegunnabaayo nga myaka gikyali bakugjayo ne bategekawo okulonda okulala naye kati bano tekuliko n'omu amenya mateeka omusajja vaibu gyazze nayo kiki ekyokubiri kala zaaweddeyo nga gidde ate mu kala ya DP buli kintu kyonna ekiri democratic kirina kuba kya guliini akabonero ko kategedde muti agabe ndi omuti ogwo enduli eyo nga akabonero omuti ageyo omuyini gwa DP anti omuyini bagutema ku muti omuyini bagutema ku muti mukama katonda Bobi Wine oliokanga nojja kubanga abantu bano batulowoozesanga nti bebenkomeredde bebasalirawo eggwanga mu byobufuzi but wano kituyambye nnyo okutandika nze kino nakisabiriranga nnyo abantu abo bonna nga be bali batandikewo ekibiina kyabwe tulabe gye kinaakoma bagenda leeta abakabaka mu palamenti bagenda leeta bakansala bameka n'abalala kituyambeko okumanya ddala abantu bano bawa Bobi Wine amasannyalaze lwaki yabeefuulira ejebuuzibwa abo abakayanyi kinasobola okutuuka buyitejja ekibuuzo actually ekibuuzo kirimu mbu abakayanyi bangi kinasobola ekibiina okumalako wiiki ejja kuba bwe bali awo bonna bakiriminga nalabako mabikke ng'agamba ye yaleeta seya Haji Sebaggala ng'agamba ye yamuleeta na buli kimu ne twebuuza ate omwana aleeta atya jjajjaawo bataata we oba ntegeera ne tulaba Mukaaku ng'agamba be balina sayansi wa NUP ne Mpuga kati ke bakoze ekyabwe bagenda kukuŋŋaanya sayansi gw'omanyi waawa n'owaawa bamuteeke mu kibiina kimu eggwanga lyeyongereyo bulungi nnyo litambule sebo ekyacho tumanyi ku kibiina ekyo mutozi kyatuli tumanyi wana kyo tekyeryewo bage ekigendo batabula we mbadde nzija tubadde tugamba kiki gwali eyawuliza twagala tusharinge naawe ebirowoozo osobola ogenda ku Facebook page yaffe oba Instagram oba X getako oba Blue Sky obere ng'otterayo gwe muli mu ndowoozayo kiki ekigenda okusuula ekibiina kino mu bwangu ddala tuyayo ada final channel ya inendowooza ye atugamba nti soko tubulemu ekituufu kiri nti ekibiina kino ekya Democratic Front kirina characters ze tukimanyiiko nga bagamba nti wotunuulira abantu bano bakuwa kifaananyi ki oba kiki obamanyiiko kirimu Mabikke wa SDP eyo yali ekutuddeko ddiru ne mwami Museveni ng'akyali ne Seya tulina omukulu Bwanika oyo Bwanika naye yakutulako ddiru ne mwami Museveni na okulweta embuzi mbe zigenda okuvaamu amata naye ng'ogyeko n'ekyo n'akalulu kaggwa n'agamba Museveni abawangudde mwalaali era n'agamba beesiga alimba tulina Mpuga de Mapoga naye mukutuzi wa ddiru ey'ebitaano kati ekibiina kirimu abakutuzi ba ddiru bangi ate n'akasembayo kunze bye mbamanyiiko Bwanika gundi Mpuga yagambye sebo ye yakubye ddiru eno buli kibiina kibe mu iPod bano bagambye ffe tugenda kolagana mu kulya so essaawa yonna ng'omuwagizi ogenda mu Democratic Front manya bayinza okutunda kakati ekitegeeza nti possibility bwe ziri nnyingi nnyo okubeera nga bba abakulu balya ssente nga bali eno wansi tebalya nga balina yaani wazi kigenda kubeerawo ekibiina kigenda kubona bikoola nga tekirina wadde ttabi neeri omanyi kino ekibiina kya gundi kya Bedi Bwanika PDP kuba bonna balina ebibiina ne SDP omanyi memba ki owe SDP bakulu bokka be bakibeeramu
bannanyiri kibiina be bagenda okubaamu era Museveni aba ayagala okukolagana nabo kati nga abaze ku opposition ajja kukolagana nabo kuba tebagenda kuba n'omuwagizi n'omu gomanyi okuvunula bodera olabyeko entunula ya Bwanika bwabadde atunulanga Mpuga agamba kakati kino ekibiina tugenda banjulira abakulembeze ab'enjawulo tubawe omuzindaalo mu myezi egijjawo babeere nga boogerako gye bali olabye bodera ngwegi ya Bwanika ekizibu kya Bwanika kiri kimu ffe nga abalaba bino ebintu Bwanika ng'ekintu kyonna kibeera mu formation alaga nti ye munnyo gwakyo kuba ne Nuupu era ali ayogera nnyo naye senga walaba Bwanika ono we bakola Thanksgiving e Masaka banne bonna bayambala amasuuti nayimirira eri mu sepiki z'emmere nebeereyo nga alabika aboolebwa oduuka kukulya kati ne wano tubadde tumusuubira okuba nga ye namba 2 wa Mpuga ne tugenza obala katebe atudde nga ku namba 7 emabega ate ng'alina mu byambalo birala simanyi oba bamuboola alina olutwe alabika alina olutwe musumba aliko olutwe aligeze mukulu wange ndowooza abeera agamba akabiina kano nkatunze ntya ngakapulaniigira kanavaamu meka Mpuga ono tandye mukaaku ne mabikki be bageze ennyo mbakoze ntya mbayiseewa olugero lwaffe ffe ng'abaga gwe wabbanga naye wakola ki wazula emiryango emabega teweebaka kale olugero balugeze gwe wabbanga naye wasula emiryango gwe mmanyi tokola ki teweebaka kati abasajja bano ekigenda obbaabuluzaamu mulinde kuseka ffe tubabuulidde tebasobola kubeera wamu kuba bonna baddiira twagamba abayimbi nga bakoze federation mubaleke oba naaleka musente bajja kwawukana era federation bwe bogoberedde nti abayimbi batandika federation ne Kenzo kati basigala federation yasigala ya Kenzo yekka n'abayimbi bali abedda bawire mukaabya abamanyi nti sikyasobola kufuna nnyo bivulu bingi nnyo bireeta sente nnene bebabeereeyo nze nkyagadde nnyo njagadde nnyo muwera muti abakaya nyinga GTB nemuteekawo ekitongole kyammwe okuwolereza abantu GTB nampala tugende mu kooti tulindeko nti ate tinaba lindako nti kakati gundi talinaba kujja ku on board tumulinde kasooka aleeta obujulizi bwe buti oba okitegeera As the top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of our national unity and unwavering commitment to social and economic transformation of our nation together. Olunaku olwajjo nabawaddeko ku nsonga z'okwetonda naye omanyi buli bwogenda ng'ogenda into deep mu kintu ogenda okebera n'olaba olwaleero amyuka oba omwogezi wa Buganda yekazibwani awo aliyakitinze ku kwetonda kwa mwami Museveni ne mukyala we eri Obuganda ne Uganda yonna naye era nga bw'omanyi nti institution eri erina gyeggwerayo gyemalira ebyayo ate abantu abasinga okukosebwa ne babeera nga tebaganyuddwamu yo nga Buganda institution nze ndowooza Charles Peter Mayiga kino yakyewazo kikomentinga kompozi oba oli awo ajja kumala kisengejja nnyo addiyo mu maaso ne gwe basoosottwa amyuka omwogezi yekazibwe simanyani agambye nti kakati gavumenti mwami Museveni engeri gyakkiriza ne yeetonda ensobi ze tusuubira nti okwetonda kuno kugenda kujja n'ebikolwa asasule sente zaffe eza renti asasule sente zaffe eza renti zetumubanja adize ne Buganda ebintu byayo ebirala byekyabanja abantu ne bagamba omusajja abadde ki omusajja abadde ki
ne tugamba kiki ekiriwo kuba babadde bamusuubira kwogera ku humanity dembe ly'obuntu n'ebirala awo otegeerera nti oluusi abantu bano tetwenkanya ntegeera ayogedde ebintu ebyo ali mu office eya Buganda kyokka omusajja ali mu gavumenti yennyini era nga yeyomu ku baleeta mwami Yoweri najja n'amukubajje oba jooka Haji Nadduli n'avaayo n'agamba nti bw'abanga ategedde ensobi ze akole ekintu kimu kyokka ate bonna bye bakwata mu byobufuzi all political prisoners bonna abeerenga abata kati ekyo kyebadde basuubira okuva mu oli owa Buganda kuba Nadduli yandi batasobola nakwogera ekyo kubanga ali mu system naye yazze n'agamba kati bonna bewakwata ku nsonga z'ebyobufuzi awo abantu bajja kugamba nti oli awo omusajja akkiriza era yeetaaga kusonyiyibwa ne bw'onooba nga tonnabata abantu tebagenda kukkiriza kusonyibwako kyova olaba abantu oba generation eno kati eriwo waliwo kibatagiragira nti Mpuga bagendanga wesa abasajja ne bamukwenya n'avaayo bakuba n'abako kyayogera oba nakola kya abantu bagamba Ssaabasajja kasita agambye tugende na kino bano ab'ennaku zino tebakyabalagira Buganda tekyalina kyeragira society yaayo kukikwatagana nti bya bufuzi obukulembeze oba bintu bitono nnyo byakugenda kugema mugende babageme covid tugenda kulwanyisa fistula siriimu mudduke ku misinde eyo byokka babalekera but entegeera mu byobufuzi nani gwe bagenda kwerondera wani agenda bakulembera Buganda tekyategeerera muntu yenna era kino nkikugamba abalinze okutwala apology ya mwami Museveni bebangabula nti Buganda Institute gibali ebulange Mengo but abantu abali outside Bulange kababeere Baganda kabeere baani ng'oli alina omuntu we bamutemako okugulu oli alina omuntu wakyali mu nkomyo omukazi ng'alina abaana bamuwambako bbawe nga ali lubuto kati abaana wezeze emyaka 7 talabanga ku bbawe n'abaana tebalabanga ku taata waabwe abo abaana tebasobola kusonyiwa okujjako ng'otadde kitaabwe okujjako ng'ozizza maama waabwe oba taata waabwe gwe watta basobola okusonyiwa ekizibu kya Buganda okimanyi ekizibu oba ekizibu kya Mengo nayo kati twatandika giraba mu ngeri ya gavumenti esinga kuŋŋaanya era kati nti twetonze ndowooza oludde omukungu gye yaddukidde atuweze tumubanja okitegeera naye tasoose gamba nti Abaganda abagobeddwa ku ttaka oba abaana Abaganda abali makomera asoose kuzeba banja kuba amanyi wagenda okufunira okitegeera naye ffe twabamanya anti babagamba balangirire si be bagamba Ogwadodo oyagala kunkola ki barenewe ddala mu bintu ebiruma Buganda n'ebizibu bye balina sente za rent zibadde zisooka ku mwanjo mwami Kazibwe ddala gwe tolaba nti oyokyezza Abaganda bameka abali mu makomero eyo abafuuka emmere ya ggoonya batemako ekigere ne bakiwa ggoonya wali neeryako naddayo wali eri recently waneeno omusajja Ssebuufu yakakaayanako eri mutwe n'agaba ne muntemeko emikono mpulira njikooye sikyagiwulira bintu mwadde mutandikirako ebyo nigwe uvayo ng'osaba bintu biki abantu bano bavayo ne boogera nga mugamba bayaaye bavuma bati gwe omuntu tokozeseza logiki lindako okwogera golooza lwaki Katikkiro yeekwese tanavayo kikolako komenti kuba kimanyi asosa bakuteekeyo gwoyokye yajje yeerongoose gwe ngomaze okwokya oba ntegeera oli oti eyo gy'osinzira okera ng'otuwuliriza tubabuuzizzaako nnyo omwaka tugutuse actually wakati tugenda gufuluma tuguyingira wakati ebula ennaku ntono nnyo tuyingire omwaka guno wakati waagwo ekyebuuzibwa biwaluubirwa byonna biri mu pipe wadde tonnabikola biri mu pipe olaba nti kino bwe nkimala nzirako kino oba nedda then gwe mwana muwala omwana mulenzi yagenda ku kyeyo omonitoringako ku projekiti zo z'okola eno oba waweereza boyfriend wo gyetibbi ali eno naye ali mu kusanyusa bamaama
obo kitegeera kubanga bangi nnyo mugenda ne muweereza sente bamama ne balera kudigida budigizi namwe baweereza akasente musaasira abaana baneeno ebintu abaana mbeera n'emboozibozi z'abaana bano abaana banyumiza omanyi tukize tugaane obuwangwa gye buli wonna wonna nze omwana yaŋŋamba nti n'abawarabu bazaala abaana bamagobwe ne bazaala n'abaana bamayanja kati just imagine ng'ovudde e Uganda tomanyi mwana magobwe naye otuuse eri bakugambye olina omufiidinganga wagenda kunona sente naye olina ofiidinga omwana magobwe oba kitegeera bw'ova wano n'ogamba ogenze ku mawanga onoonya ssente oba ready okola kyonna kye bagamba yes ali reddo kikola naye ate bw'akola ssente ezo z'akola mu bugubi kati ate baaziweereza eno ne bazikuba nga tebasaasiddeyo mbeera gy'abeeramu aba tewatereza mpewo ziba zikubanja naye bw'oba wazitereza tebasobola kulya ssente so kati buli omu nga wemanyi olina role gy'opulayinga ku Kadaama ne Ssekadaama DJ Trace sente tozirya sente z'abaana z'olidde nnyingi nnyo okoze ettama ku sente za Kadaama segeera kati nekugamba sente zo ziyise mu mikono emituufu tusobole okugenda nga tulina kitalo ndabye abasajja ab'obuvunaanyi batandise okubeera nga bakomentinga ku accident eri yagudde eya drone ndabye waneeno Hassan Kasinje n'agamba young people I know you are enjoying your age. The world seems to be in your hands. It is the same hands that you find the world brutal. I have seen some of you reminding some of us that we are old. Whatever you mean, but who wouldn't want to be old? Recklessness bordering on stupidity should stop. Life doesn't owe you anything. You owe yourself life. Bigambo bibadde bya Luzungu ng'agamba nti bangi muzeeyo nga mugamba mwe mukaddiye biki naye obulamu mwe mubuweeka ekitiibwa. Obulamu bwe buyisanga bw'obwagala bugenda kufuukira ekizibu. Akimanyi mwenjoyinga emyaka gyammwe munyumirwa myaka gyammwe naye ate waliwo mulina okukoma. Drone eno yagudde neekosa bwe yakosezza nebaako mpozi ne beemenya amagulu n'okutta. Naye ng'abo olaba drone eno bwe yambiri gye yabadde etambulamu eraga nti abantu bano babadde nga abagamba nti oba balina gye balaga nti tebagenda kudda. Omanyi waliwo n'abantu abepakira tosobola kutikka drone paka mukaki mukatanda n'oteekayo n'abantu waggulu bannayimulagawa. Olaba n'abaabikola ng'edda nga bagenda ku mipiira gy'amasaza simanya biki tebakyabikola lwa nsonga poliisi yabigaana. Neewunya ne nannyini drone eno yabadde ku ki okuggyako nga naye yabadde agala kusaddaaka. Omanyi abantu bakola bizinensi ez'enjawulo ne basaddaaka mu magezi naye mubanga babadde toyagala kusaddaaka tosobola kukkiriza muntu kutambulira ku motoka yo waggulu. Mulaba abaana abo bavuga zi Subaru, abaana abo bagezi era bw'olaba bafunye akabenje ebeera ntuuko oba ntaanya atuula mu motoka ye n'asiba omusipi ne gwali naye n'agaa katugenda vuga speed wet nti ye muli ready nti tugende ng'obalaba abatirisi bagezezaako. Abo baana balina neze element atuula mu motoka n'ayambala element n'agaa kati zaabike. Naye olaba omusajja avuga boda nga talina element n'abasaabaze atisseeko 3-2 tebalina element ne bagamba ekaabe egenda ekibuga. Ne weebuuza mu bulamu bwammwe mubufaako ddi? Obulamu bwammwe mubufaako ddi oba mubutulekedde ffe tubabafeeko? Bantu bangi tebafa ku bulamu bwabwe. Nabye muwala wa Fire Bongo Lutaaya yakoze foundation nagibagambyeko yesterday. Foundation eno ng'egenda kubeera mpozi nga bweri awo bajjukira taata we ye musajja yavaayo n'alangirira mu nsi yonna nti alina akawuka akaleeta mukenenya. Abasinga ne bagamba Fire Bongo Lutaaya atwejjako tayagala bawala bamukwane kubanga abadde ku Bulaaya kyeyo azene sente nnyingi tayagala abantu bali ku sente ze musajja mukopi blabla. Kumbe yali ababuulira amazima. Kati kye kimu ne kino obulamu bwammwe mubufeeko. Toyina kyovaako bw'otwala omukazi gw'ogenda okwegatta naye oba omusajja gw'ogenda okwegatta naye ku musaayi ne abakebera. Toyina kyovaako.
Toyina kyovaako bw'olinnya bodaboda n'olina element mugule elements zammwe bwembanga mwenyala elements z'abana abantu abalala mufune elements ezammwe. Lwaki bakutikka mu kubanga munyumirwa n'owalampa katanda ka drone eyo emmotoka singa eyugamu bweti gwe bakasuka eri ng'ogenda bw'oba obadde musajja ng'olina ebikazi bye ebyakabi biwala bye ebyakabi bikuliridde ffe nga tubiddako eno banga ttono nnyo abantu bwe babeera bakwerabira dda. So obulamu bwo bukuume ofire mu kaseera akatuufu ofire mu kaseera akatuufu ofiira mu kaseera akakyamu okitegedde. You are raising a pertinent issue and very pertinent. The right of way and the law, how it guides us, has been abused. And the abuse is from those who have been given security vehicles and turn them into dead vehicles. It is against the law. The state motorcade, a state motorcade has a right of way. So who is supposed to arrest them? Those who misuse? The Prime Minister, the Speaker of Parliament, the Chief Justice. Those are the only ones. Then we have the emergency vehicles. And these are police and military vehicles on emergency. It's not that I have a police vehicle, it is on emergency. That's not correct. I don't, as a director of traffic, I don't think anyone has a record, if you know where I stay, that I've ever jumped a queue. Even when I was coming, I don't park here. I park mine at CPS. I don't park here because I'm not provided parking here. I know who has parking. Now, I would like you to get interested in how these sirens are imported in this country. Who imports them? Because even here, members of parliament, whereas I applaud you for giving assistance in emergency response, because most of you have ambulances, and I thank you for having them to supplement the emergency response. But they also do have sirens and put on those beacons, and when you have not passed through the proper way of making them emergency vehicles, and they may not meet the standards of emergency vehicles, but you have sirens on them. We are considering, Honorable Chair, that the sirens are a security component and they should not be imported by anyone. Now, if you are to import, it should be someone that you allowed to import, and then they are for emergency purposes. And there we can control who fixes and who can qualify to have a siren. But, honorable members, I want to assure you, this is something we can stop with immediate effect. If you allow vehicle inspection to be housed in police, vehicle inspection
mandatory vehicle inspection will remove all this garbage in our fleet in the whole country. We shall remove unwanted things which they have mounted on our vehicles, and this mandatory inspection usually is done annually or twice in a year. No one will fit those sirens if he or she knows we are going to pass through, they are going to pass through that mandatory inspection of vehicles. It is unfortunate that as I speak now, this is not yet done. And we shall never improve road safety if we do not do vehicle inspection and house it in the police force. It is the police force that pursuits can take you to court, but house it somewhere. If there is a contestation between those inspections, then the police has to come in as an arbiter and must have superior equipment to sort out a contestation. I would like to appeal to you, honorable members, that even when we were discussing other issues concerning theft, sometimes a cow or a goat or a pig is conveyed. There is the means of conveyance. So now, if we are to move forward, we need to do the two things: automation of all police services. And we have talking about automation for so long. When did the CCTV cameras come here? I was here in 2007 when we had Chogam. We installed the cameras in this city center. Had we continued at that pace, most of these issues we are talking here would not be now an issue to deliberate. If we automate our systems, for example, if you have a farm of 50 animals, you may have a chip to put in your cows, and when this cow is going to be slaughtered somewhere, it will be known. It's like a tracking system. Some other tukyagenda maaso nga tukuwa amawulire agafudde mu ggwanga lyattu Uganda nga bwe gatambudde olunaku olwaliro mpoza ate era n'olunaku mpoza oluyise. Mbadde ndaba wano sitole President Museveni asabye abasiraamu okusigala nga bakkiriza nnyo era basabire eggwanga Uganda okusigala nga lya mirembe era nga lirimu emirembe. Ekibuzo tekibeera ani atabangula emirembe, ani amalako ku bannayuganda emirembe oba nfuna. Abasiraamu bennyini bagamba basigale nga bali faithful, bo bennyini balwana. Ani yabatematemamu, ani yabaletamu okwawukana babere nga tebakyakkanya, tubeere n'ekiwayi ky'ekibuli n'ekya Odi Kampala. Bw'obuuza abasiraamu bamanyi ebyafaayo bajja kugamba nti oyo yali Mwami Museveni yennyini ye yaleeta embeera. So kale tugende n'ekyo. Ffenna nno tewaliwo ayagala kubeera nga atabangula ggwanga. Mwakirabye Mwami Kyagulanyi yakyogedde olunaku olwajjo n'agamba kituufu ffe bayeekera ffe ba Mwami Museveni ab'omu myaka gy'ekinaana tuli bayeekera ab'emyaka gy'ekinaana, naye ekitwawula ku bali nti bali baali violent era baagenda mu nsiko ne balwanagana n'emmundu ne bakola batya, naye ffe twagala tutwala obuyinza nga tuyita mu mateeka nga tetumenye mateeka. Oba okitegeera? So mbeera yonna mulekerawo okusibako abaana bano bambi nti oba batabangula eggwanga wakabata. Njagala kuwa kyakulabirako okulonda kwa Nalukoola e Kawempe. Abajja ne basamba obubokisi be baali mu buyinza bennyini. Abasajja abaakubanga abantu emiggo baali basirikale bennyini nga balina mu uniform. Kwe gambo otuuka naawe n'ogamba ne ddala tuli mu ggwanga kirino. Abakuuma ddembe
be bamalawo eddembe bennyini kyekiri kyenkubuuzizza piisi gyasaba abasiraamu basabire ani agimalawo eyagireeta yennyini yakola ki yagimalawo kubanga tasobola kontrolinga bantu abo tukize tugaane pulezidenti alina obuyinza bwonna bwonna n'obugamba nti eyo gyati njijjeewo sirababo bwenna amagye gabeere mugundi emu yokka UPDF sidamu okulaba omusirikale yenna afulumya enkambi musigaleeyo okulonda nkwagalamu poliisi nowa ne poliisi ebiragiro birina okutambulirako oba okitegeera pulezidenti yabusobozi abulina era bwe ndabe ng'akola apology akatami kano kadiganya ne kadiganya we and our agents kitegeeza ba agents baabwe abamanyi ne be bazze bakola okozeewo ki oyagala apology kati ugamba basiraamu kuba n'abasiraamu nabo olinamu ba agents bo bw'otunuulira mwami mubajje abadde nga takwatagana na mugenzi muzaata era tebakwatagana na kiwayi ky'ekibuli bali parallel buli omu avuga leeni ye ye obugobo kyagala divide and rule abakatuliki nabo buli yavangayo okwogera nga bakuba ku mutwe mwagadde nnyo abantu abagala yes naye mu mbeera y'okufa mwanange otuuka ekiseera ng'otaawa abantu bananyisa okugamba omukulu agudde as the empire fallen so mubeereyo abatalina musango so kakati twagala okubategeeza mwenna nti bannaye mwami Museveni asabye mubetondera naye nammwe abasiraamu be bagambye mutunuulire ddala kakyali kano nga sinnamaliriza segmenti yange eno ogamba eggwanga abasiraamu basabire eggwanga lisigale nga liri peaceful basiraamu bameka abali mu makomero eyo ku nsonga za ADF ku nsonga simanya za butemu bw'abakagezi ku nsonga za nga n'abamu kooti yabata ne babejjeereza nalaba seeka yakaaba bamujjakawo empawo bakwata abaana be ne bata ne bagamba abamanyi ekigambo ky'Oluswayiri biringita ng'abagamba ne babiringita on their stomach bagenda bayavula mugende mudde nga kamera zibakwata abo abasiraamu boosaba basabire eggwanga kiringa kubeera ng'omaze okukuba omukazi omuwuttudde omuggyemu amannyo nomwana omugamba njagala kaboozi njagala kasekisi okitegeera oyo omukazi kyangu nnyo okubanga abeera alumira mwoyo kyangu nnyo n'okukwata ensanafu n'agiteeka mu bukyala we nga kyabala ensanafu eyo ekumeko omutwe ekukwatireyo oba okitegeera nsanafu nta igamba ensanafu ennumye bw'oba oyagala emirembe mu ggwanga taabasiraamu political prisoners bate abantu babagobye ku ttaka emirembe ginaavaawa ng'omuntu ali mu kazige yali kuyiika abantu bagambye speech gye yakoze y'okusaba nungi naye ginaawo wennyini awo yagikoledde weyabadde agambira abanayuganda kimala era abantu bakubye ebituli mu speech ne bagamba nti babadde banoonya okusaba kwa patience kulina nkizo kyeri eggwanga kuna traininga tutya mu mawulire okitegeera ne bagamba tuteekere ekiwandiiko kino at least kye kiba kitambuza ng'oli alifalinga nagamba yabyogereddewa ndi yabadde mu kusaba kwa muwala we yabikoze mu kusaba kwa muwala we gye yakoledde apology eyo tukyatambulira ddala bulungi tukuwa amawulire agafudde wano ne wali embeera mpozi ate neeyongera okubeera nga enyuma nnyo enyuma etya bannaye poliisi yandiikanga nga terina ttaka olw'ensonga okusinza kwa bagita batya paaka akakiko ka paaka akakulibwa muwanga kivumbi mpozi ate balaga nti ettaka ly'ensambya liriko bannyini byo
awo kuli kitebe okuli poliisi y'ensambya kitegeeza ki nti nanyinyo singa azuukuka bw'ati abapoliisi bagenda kufuuka homeless. Abange ebintu bino omugenzi Kirumira byogerako ne muwakana. Ono omusajja ali gwe bakwata ennaku zino yani ahimbisibwe yani Nixon gundi yamwogerako wani omugenzi Kirumira yamwogerako nenga abantu bagamba oyo musajja nagamba ndi omusajja oyo wa tabu. Nagenza okulaba bamuyunze ku musango gw'okutta Kagezi ne bamuyunga bana musango ky'omulala awo era n'akwatibwa. Nenga Kirumira yabagamba dda kati eyembeera mujja jiwulira muzukuseyo omugenzi mumwetondere. Ngoloza laki omugenzi bali mumutekako omusango omunene gonna ne bamutekako gwakubba Rolex kubanga yali abamanyi nnyo ng'era abiriwo ng'abasoseyo ng'ali distance mpanvu nnyo nga the only way yali akumuzikiza. Bibyo mu kakiiko ke kamu tulabye nga omusajja director wa traffic Mr. Lawrence Nuwabine avudde n'ategeeza akakiiko kano nti abantu abali selected okubeera nga balina right on the way mwe muli bano. Agamba mulimu president, vice president, kale katugende president Museveni kuba kati yaliko, then vice president Jessica Alupo kuba yaliko, prime minister Robina Nabanja kuba yaliko, speaker Anita Among kuba yaliko, ne chief justice Yowunyiddolo. Beboka abalina right on the way ng'ogyeko ziri emmotoka ambulance ne mmotoka za ssente. Abasigadde ba generali tebaddamu tuleekaanyiza bugombe. Bye byaddala bye biri mu mateeka constitution ya Uganda kyegamba. Kati ne bagamba bagenda kukwata abasajja abaleekaanya obugombe abo ababateeka zi floodlights mu motoka zaabwe zigenda zigira ziti kwate kitegeeza ki bw'otunula mu side mirayo nga number plate eriko siya CJ chief justice oba convoy nga siya president oba vice president oba nga siya Anita Among abalalemezaayo vitizi yo ginyigende bino obuyagagaza emipiira yegagale bweti gasiya eganire mu kkubo gayo nedda ssebo tetulina vaayo obuzira ku mateeka. Ogerera basiba bayenga bakuyisaako omulambo weeyo noga kati omulambo guno nguviire newebuuza gupapa ki tegumanyi nti yegugenda bagenda gwokya bookya. But anyway tubeere fair. Omukyala bamuyita Shamimu ani yali Shamimu yali ani yali mu poliisi omwo era mu traffic omwo yali yatugambako dda ku bantu abo era kansuubire omusajja ono akulira traffic nti bagenda mukyusa. Nampijja, yes, omukyala Nampijja yali yatugambako nti si buli atadda buli muntu ndi mulina omuviira era n'atubuulira abantu abalina right on the way. Munnange gye byakomekerera twasooka kulaba mbu abazigu bamuyingiridde simanya babbe bitya babbe kino na kino ebyaddako baagamba oyo mulala oyo gundi yamukuba ono omusajja Shabani Bantaliza yamukuba ekibuuzo kyombuuza mwana wange so kati either tujja goberera nange ninabe siviira boy tojjanga ondaba wetuli mu kajjaamu siina gyenziza mmotoka yange gwojonterako ebigombe ngwinyo nemerawo nenyimirira nenkuterako kayindikeeta akakulaga nti nkuviiridde gweyitawo naye nga sivudde muki nga sivudde mu layini
naye kakati wano batugambye baani abalina right on the way babakubuulidde abasajja bajja tukoona batutte abasajja ba UPDF abo bavuga bubi kati mbadde nva amatugeeyo basajja badda bombo babadde batwala ssente babadde batwala ki ninga emotoka biliyo yabwe ndoza badde batwala mmere yaabwe abasajja batuyisizaako emotoka batugamba tubaviire ekibiki abo bonna bataddeko n'amataala agayakaga n'agayakira ddala zi floodlights ezo abo bonna bagambye tebalina right on the way era bw'olaba ekimotoka ky'amagye nga kijja vuga motoka yo vuga motoka yo weeyongere otherwise tebakusumbuwa kale kano kagenda kunyumira kano kanyumidde gavumenti ya Japan etonedde eddwaliro lya Kajansi Health Center for ambulance era nga bagamba ambulance eno gye baleese eze mu bifo zaate ebya ambulance ezibaddewo eza tukutuku Kajansi Kajansi babadde balina ambulance nga za tukutuku mujjukira butukutuku buli baasiiga obwa white babusiigira na kiteezi wali bwagundi bali wa minisita ni nabanja waliwo ne omunene baye kulisi bali omosi nalaba babusigira na wali mu kiteezi bwe bwajjanga babusuubula obeyo diru nayo yali yaani ne bagamba ezambulance bazisindiseyo mu north ne babawondooza kati ne nono ndowooza kaawa bani kagendako ekajjansi kati bantu bagamba tuli basanyufu nnyo omuntu wonyeza tukutuku ola wofira mutukuba tukutuku togijaamu omuntu yenna omulwadde abeera alina kubeera nga yeebase baba mu transportinga okumutwala mu ddwaliro eddala naye tosobola kutwala muntu ng'atudde mu tukutuku omukazi agenda kuzaala akaana kamusimbye omulesa atudde akaana abeera akanyika kamugamba obusajja omukamaama onzita kanfulume nkuviire oba okitegeera bate newe baba nga afunye naye bannaye ffe lwaki eva batugulira bugulizi olaba omusajja Segirinya yafa agulidde ekitundu kye nife gavumenti yafi kikikyo n'ogenda okugaba ambulance n'ogamba kamba wetukutuku era n'olinda mu Japan abaakuwa kuba bw'ogenderera amalwaliro amasomero buli kimu yaffe biri donated tuli badoni bakutudonating ya budonating zi sente zaffe zetukola ziragawa tuleeta wana abalambuzi sente muzi wa Diamond Platinum kyalumye Kenzo paka nakati agamba abantu bano bajoga Kenzo that is what you bargained for chanuma share kasitanda laba bwenti Diamond Platinum ngali nyenyonyi nenkubira kalebre nimugane banda omuyimbi wo tosoa mwadi bazinga na atagenda ne yekyanga kamiliyoni yecyanze kamiliyoni abala izi kamiliyoni namuwagire mirundi 10 nacho kamiliyoni abala omayi wachi sulanze kyanumye nyo bebe kulu yakerayo yagenda obulayo yasula nayo oba bili natuka before the event nakola activities ngali mu promoting a chintu kya Kenzo kwe yategeera ekyo n'agaana okola activities naye nga bye byali bimutwaziza naye ne yeekweka ali byatuka ne bibanga byakulabisa just kunafia Uganda bala ganje tebalina omwavu yayase enkumulunde siwe kiri kati omuyimbi atalina ndongo yabeera ku drive wali okola ekintu ngokama kine ekintu tukola kyaffe tuli mu kugatagata bine bitukola bya kwema FM kino kye tukola fena tukifuna mu promoting a chaffe naye mbwe mba mukyaloza mukola kyammwe ne babaleetamu omugwira ne bamuvimbisa nnyo nawe kikuluma kati kiriwo ekyaffe kye babadde bakola ebadde bapromotinga mwanyi ezapineti oba ezaffe mwanyi ezo waliwo omusajja abuze ekibuzo neero agambye naye eyo gye baatadde gye babadde batongoza emmwanyi ezo we wasinga okulima emmwanyi wasinga Buganda ne wasinga ne mountain ne wasinga ne Mbale ulira kye baliko bayagadde bakole ekintu ekyo bakiteeke eri gye batayina nabo bakole ki bakyagale okategeddaako nabo bataleka naye ekyebuziba gyo gye bazaagala ozirima ziddayo
Omanyi Katonda ono yali akole. Zimalayo damu ekibuuzo. Saudi wali amafuta mu musenyu. Katonda kye yabawa. Era tosobola gamba. Walone kyala. Saudi wamerayo entende. Wali olabye entende zetulia. System etukulembera. Yo ita system wagwali. System ene tukulembera. System no gladiator. Ekimanyi esobola okola buli kimwe bulako kimu kugaba bulamu. Kuleta ante. Ono muyimbi omi yali ku TV na yebazo government eyo tu. Omoyogedde bulungi. Fede tuli entende. Tezigwanga mu Kampala. Buli oyagala ozifuna. Ne tumanyi bulungi tuzirima. Saudi ewulira etya nti ate kolero lyentende balikoze Uganda. Kati oje baita system ekumumira mu mera. Apo tuzirya wadoze simanyi obuzirigwa apo je guli naye buli wenjagala ezekawali nazo naziriyako zikaluwe ekikuta era ebyo byokukyusa kyusa ebintu apo tuzimanyi ziva South Africa na Egypt era yo batandiko ziri malima wano ogulaka apo nga kakaluwa kalinga eppeera ebyo bintu bino tumanyi ebintu betulima mayungi gaffe gali kuoligino njaye yaffe eri kuoligino emwanyi eri kuoligino akamwanyi kaliwo tulinamu ebyaffe naye kyebakoze ekyo kiraba nebyennyanja baade baagala kunafuya bayimbi be Uganda olwedde baba nafuya dda ne babasuula industry bagisuula kati bayagadde obbateekerawo ddala obbeesimulizaako n'ebisoto bagaye temulina kyemuli bisoto oyo wakukunyako era tugenda kwera poziga ate tusukka wala olunaku olwale mubale kulira nga temutuuza bulungi nnyo mubeere bulungi mweraba beje bino ekyayo omuntu eyesimbe nawo n'agaba ku lisiti ne mamu naade ba kulista bade kubire mbaja kulisti ne mudi listi ya chembe na mujimaji ngale chembe na tebate kukwata makuru buli chembe jayo ka nanga baji certify ngale baji ko nabo ne mudi listi ne maji ngale jaka abantu bafe twende chikola makuru lolo nsonga mbagane subu enkaja abantu mama sene bika natya tuba kudebo kino kuwaka lunga kali free and fair ekyala bundi omwanya oyo baji jakodda ejali ko yale sibia jijakode betu ngwazo wade era twakoze bade sabata balamu manya katali gabe bade bagala bakoledo sabo duwaka yimiza tulo kalonda free and fair election muri district mulije ya enterprise league ekyalina obuzibu bw'amaanyi naye ng'obuzibu obusinga zenyize kugamba nti pate yaffe yennyini erina kyeremereddwa okukola era nga blocks ezirwanagana zonna ziva mu different chambers chamber emu abannaffe abamu gye bayitiddemu kigambibwa nti nno layisensi eyo yaggwako dda kitegeeza mu mateeka era teri suppose cooperating then ate chamber endala ojja kusanga nti eri mu mateeka mulimu gwa kibiina gwa pate nga NRM okugera nekola due diligence okunoonyereza nekakasa nti nno buli chamber gyerayazinga nayo mu elections zino eri mu mateeka eri valid to operate so nolwensonga eyo kubanga tulaba abantu bangi baagala okusavinga baagala okulembera tulina young generation eyagala okulembereramu NRM okusobola okulaba nga tukonsolidating ebuyinza nze nganze am a candidate mu elections zino naye obuzibu bwemulaba nze ngamba nti NRM yabadde yeetaaga okukola due diligence. There is a petition eyateekebwayo nga NRM bulayinza okugenda enoonyereze oba bano abantu balina certificate balina valid certificate ebakkiriza ocooperatinga because kiri very clear chamber bannaffe bannasa gye bagiddemu eya Uganda National Chamber of Trade and Industry certificate yayo yaggwako dda tekirizibwa cooperating tekirizibwa na kulayazingwa na NRM as a party okusobola producing aba candidates neither abalonzi kati ate evuganya ne Uganda National Chamber of Commerce and Industry olwaleero erina valid authentications valid documents to operate in the industry in the commerce sector in the trade sector in the industrial sector mu Uganda kitegeeza kirizibwa okufulumya abalonzi ne ba candidates kyensaba NRM etekinge a substantive stand esazeemu webeera company nga terina biwandiiko bigikkiriza cooperatinga mu Uganda egisazeemu olwaliro ebiseera bye tulimu ng'abavubuka tukola okunoonyereza kw'amaanyi tukola research ow'amaanyi okuvayo okwesimba mu bifo bino tuteekamu ssente nyingi we have already released millions and millions of money in these elections n'ojja kwesanga nti ssente zaffe ziri mu kufiira wano ninga NRM yo nga yo tevuddeyo tuyamba nakukkiriza abantu batufu cooperatinga